yafuwa ekita n'akyasa emikeegi yakuba wano eryato endulu neryatamanga kkirira nege musumba okujjako namenyako nako waggulu namenyako nako wansi bwe ligaana nga likuba lyongezaayo bw'ati. MR live oba ku Meetanic Club Bongo live kwe tuli mwasuze mutya bakwano baffe abalungi baganda baffe bannyinaffe nkiddamu mwebale tufuula ba number 1 era webale gwe kutufuula number 1 wo kyetuvudde wala okutuuka wano kibalitisa kya Katonda wala twava mu views 10 bwe twatandise okuyingirako ko naffe mu 10 mu 15 kino kiba kyanjawulo kuba kuyozaayozebwa tuyozaayoza wona batambudde naffe bannange mwebale mukulike kuva mu views 5 si kyangu ffe baani si kuba nti ffe abakyasinza okubyogera kubikutuusaako oba okubibumbabumba nenno kibadde kisaakyo gwe atugoberera bwe bali kwagala MR live bwe bali kwagala Meetanic Club Bongo n'abagibeerako bonna bwe bali kwagala Kuja Limaliza nebe tuleeta bonna obutakoowa bali kwagala musajja musamize Fuluku Saabasamize bamusuulidde omwana wa myaka 10 Angelo Dimiza tuyite mu luzungu Dimiza omwana wa myaka 10 katulinde wa myaka 3 olwo tutegeere ddala nti omusajja akoona emyaka wazinda baaga nowaasa tubamuleeta ku ngeri gyagalamu okwegadanga bweddu byasa tumucelebrating nga Uganda atufifite buuza ku bantu sebo Kuja abatulaba mbalamusizza nnyo nsanyusa okubeera wamu okubanga ndi wano nga nange bandabako beebaza okukula naffe okutukuza tubeeyanza nnyo okubanga tukuze nammwe basazeewo bakutufuula enamba moja namba emu era tukyetaagira ddala obuwagizi bwammwe weewaawo mu bulungi tetuli wano okusuula muntu yenna oba kunyoma muntu yenna naye tuli wano naffe kubaako na ddaala etuteeka ku nsi yaffe nga tutandikira ku bannaffe eryo lye bakomyeko oba liba kyaliko lye baliko okubajjaawe kuba buli omu aba alina waali omuli tugukwate buli muntu oba olina owomusanzi tukwate omuli tugutumbize mu bbanga bwake microphone etuuka egyetatuukanga Kuja face yo kimanyi nti bagiraba e Bulaaya bagiraba gyokozeemu kaso kesimule yange tebagirabange paana ubi so baliyo batulaba Kuja Soul International dani nti yagitereeza bagirabira ddala abantu bali eyo waliwo omuwagizi wali Boston yangambye nayo yabijjawa waliwo omulala ali India bakubawo kizibu kye baakoze kiri eki era kyembali mubanenyako wadde bafaani tebabanenya tonenya bakama baffe banyiiga bakozeemu ensobi tebagambwako tokusagamba ku bakama baffe ate nga baŋŋamba nti nno mbalimba omuntu okugamba nti olimba okira kyakusaaga abantu mbabuulira mazima ne bagamba mbalimba tobanga ogamba nze sigamba mpozi nga gwa bakumamu omuliro waliwo yagambye nti nze kimanya nnimba naye binyumirayo yongera otulimbe waliwo yaŋŋambye yalimbisa ddagala oyine ddagala ne mazima ddagala wagende wadimaliza nakuwa lubowa ate yamumpaddi abaana kati twabanga n'omwana mu kiraasi ng'omwana yasinga amagezi mu kiraasi yasoma okuva P1 nga yakulembera paka P7 kanaye kuwasinga amagezi mu kulimba ate kuba kulimba abantu obuwulira ekituufu naye obabuulira bagamba byaki ngera bamugamba olina akadagala k'amagezi alina akadagala k'amagezi akateeka mu kitabo kati bwakateeka mu kitabo ne byekola kati kukugo bagamba batya munimba kale jawo wali olina akadagala k'okulimba waliwo yaŋŋamba egwe musajja gwe nze nsinga okulimba ku kyalo naye kiki kyonfuukidde omulala alina kyayogeddwa nekisembayo n'agamba kale gwe tubaka sente tulimba nze mbagamba twagala tubakakase mazima merere nakomekezo bagamba Kigulusi ne mbagamba Kigulusi muganda wange Kigulusi asitula akadomola okajje Lusaka n'akakulubbeesa n'akatwala paka ku Naire e Masaka
lwakoma okulimba yakajja Lusaka nakatole Masaka Kolo ate nali lwakoma nnimba nga temagaye muganda wange ng'okenda kasitula boti ng'omukono gukutte bwoti maina 35 nga situla nga kalimu amazzi maire emu ngikuba wali nga kalimu amazzi towummuza maire emu ogenda bakuyeeya situla na maire onze kati okigulusa ali wa byafaayo uyu muganda wange ddala nga okola nnyo bwoti anti bawakana kati kamba kakase goma kigulusi kyeyakola kigulusi sitali tatano gwe kigulusi yafuuwa ekita laba ono yafuuwa ekita n'akyasa emikeegi gw'oli mu kuseka kigulusi yafuuwa ekita ekita okimanyi nebeeramu omwenge ekita ekibeeramu omwenge ekyokumbaga kigulusi yakifuuwa n'akyabya emikka 4 nga bakusa emitwalo 35 kikyotegeeza yakifuuwa yakikwata bwati ekita nakifuwamu omukka nakifuuwa omukka ogusooka bwetu nakifuuwa ogwokubiri nakifuuwa ogwosatu nakifuuwa ogwokunu abasajja badduka maama ekyo ekita kibanga awo kiri ekita gomanyi kintu ekyetikka omwenge okumala emyaka nga batwali mukka we guyita ekita kyenkugamba ebita ekyo ekita kyolaba bakiteekamu ekidomola ky'omuntu kiramba bakyetikka bakitwala ku kubo kimala emyaka egisobola wakati w'8 ku 10 nga tekyatiseeko wadde eba ndeku naye ndeku ennene tosobola kukyabisa mukka ekintu kitereka omwenge okumala emyaka 10 gwe n'okifuuwa emikka 4 n'okyabya mu kisaawa mpaawo kaaga abantu balina kudduka omulogo abize ekita kati abantu bagamba akola ki fulusi kati yenkana obunene kati omanye ebintu byadda nnyo ku size njagala onyumiza abantu nga ne size y'omuntu bagiraba gibasiigire kigulusi musajja yali muwanvu nga nsingako ate olubuto si lunene ate amatama kigulusi alina talanta saawa zino muzimbi akyaliyo kigulusi nyamubaleeterako anakkiriza ajja kukyana n'agaana nkutumiddeko muganda wange yafuuwa ekita abantu bagamba ono mulogo etika ekinoma kyamazzi era yetika ekinoma kyamazzi anafuuwa ekita nakitwala ku nayire ne badduka 35 ne badduka balina essabo ewaabwe balina essabo kati lwaki bamuyita omulogo muganda wange omanyi ofuuwa ekita okimanyi nkimanyi muganda wange ekita kyenkugamba obanga afuuwa ekyo okyabye emikka 4 gijaamu nga tekyo kyetika kidomola kiramba kitegeeza omukka gwafulumya wano guba gwenkana kati emikka 4 gyenkana levo y'ekidomola ekikituulamu okubanga kifuuka topu kyabike obulago bwe bwali bwenkana wa bulijjo mabwe bwali omunene omumwa omwavu weguki kamanyi taataye baaliyo andi otukola risaaki baaliyo era naye yenyini ajja kujja ondaga kifaananyi ajja kujja obaddala mumesejja mubayirotondaga tondaga ajja kujja okulabeko badduse gwali munene weguti ngaogwekinyonyi fulungu kokotezi kotezi ne fulungu ate fulungu abantu badduse emisinde kiki badduka batyo kakati nga badduka kati abantu ate ensululu ebatya eyo sululu ate abantu badduka batya mbiro abantu bagamba abantu bwebagamba olimba nina kisajja gwe nanyamba tama sangugamba matama kyeyakola ate wamugamba ate sitambiiramu omanyi engeri gyogera ebingingi waka wamugamba mulala namugamba obaddimaliza kakati tama dimaliza namugambako tama
kati Tama wali dimaliza Tama kakati Tama yali musajja Tama yali alina kino ekifu okunyonyola anti yekenyini sina munyonyola olw'obukugu bwe yalina nabenga batamuyiiya naye tekibadde kirowoozo kyange oli Tama yali asinga amaanyi kizinga omanyi kitegeeza okuba gwosinga amaanyi ku kizinga webali Katonda yakulonda kati Tama kuba Goliath w'ekizinga Tama yali Goliath wa kizinga kumwale malembo okuliko mwana gwe malembo kireva jeri yayimba zanyu lya malembo kati omwala oguyita malembo Tama yeetikka eryato Tama sanyu lya malembo Tama yalina amaanyi akwata empola atuuka anti ulira tujja kuba Tama yalina amaanyi ng'ekizinga kyonna kyogera ku ye Tama yeetikka eryato lyenkugamba lyato nkasi pala Katonda wange pala ezito wesinga 1200 emmotoka kati twandyetikka mmotoka pala temanyi 1200 pala gyenkugamba esookuvanga wano netuka emmotoka eri bweri wali mumaaso pala gyenjogerako pala obugazi muno teri musajja kati nabe emmotoka balitwaliranga emitwalo 5 kuba togirina pickup terijjawo gituuza abantu bameka laba ono omanyi abantu ababeerawo okuva wano paka wali ababeeramu saidi ne saidi tusiigire omuntu ekifaananyi bameka ate era toliba ne formula tunonyoga 18 ku 2 nga muli emmere yaabwe ebifuluusi Tama bamukwata n'abagamba temuono na sente muziwenze Tama nalikwata n'abagamba musitule nebalikuwa n'abagamba musajja mugenda mutta Tama nalikuba ku bbiri naiteeka bwanu lyali lijaawo kagongo nenga walitwala muganda wange naye abasajja abo gambe ndikabonyumiza baali mu nsi ki bali mu Uganda abo gamba abasajja gye balineza ate siraba ku myaka gya sirabako omusajja yenna bw'atyo Tama yeetikka eryato n'alikwata we yali asula bali basula njuka tosasukula kulira n'amazzi kati nga alina oddijjaawo alitwale ku kizinga basaabale Tama nabaga temugaba ssente muzimpe Tama yalina ekigeri yakuba wano eryato endulu nerya Tama nga akkirira Tama n'alikola newe do n'alikoko n'alisaabaza ensi n'egedda yaiki ekitiibwa bakuwa kyaki nabange kitakusaana njogera mwogezi ate munaye babagaba nze nkugambye kyenkugambye lwakuba nti abantu baagala kumanya onjukiza akayumba kasebate ekitiibwa ky'ennyumba ennungi bakiriddemu ebinyeebwa kitiibwa kya ofiisi abo kiryamu ebinyeebwa emboozi tezikwatagana na kitiibwa ky'oli mu ofiisi emboozi tezikwatagana abantu balina omumanya abantu abamaanyi baaliyo tezikwatagana ziti yalina kuba Goliath oba yali Goliath wa Uganda oli omutuufu David gwe yakuba ne Uganda abasajja baaliyo omusajja waliwo omusajja wayita Manuel Kigere ngatalina nga temutuuka ku nsi tebamukolerangayo yiye nakati Manuel yalina ekigere nga kyenkana omupiira gw'emmotoka Okimanyi yasalanga ekipiira ky'emmotoka neyeekolera lugabire eyiye ng'eva wano paka eri nime ebigere 6 Manuel omumanyi Manuel yagenda mu kibira n'atema emiti obusaana ne buvaawo ne bugwa wansi Manuel okimanyi yalinnye obusaana amagwa ne gamuyingira Manuel amagwa bwe gamuyingira bwe gati nagamba naye ng'omanyi bwakola Manuel hadde abonyeramu kati ni bwega ne akasaana kalina amagwa kyo kyegamba omanyi akasaana kanyonyola lye eriggwa lyenkanaki
akasana waliwo muno kugwa amatobuto akasana gereza ku ngalo akasana n'omupiira gw'emmotoka nti gwali anti gereza ku ngalo nti erigwa libwedi lyali likoma wano okuva omukono gutandikira wano eryo liggwa bafumu laba ono gamba Emma Kigere yalinnya abali eyo bamanyi akasana Manuel obusaana yalinnya kati muti gwagwa n'alinnya akasana bwati amagwa gamufumita 10 negamuyinya negafulumira wano negamusumba okujjako n'amenya kanako waggulu n'amenyako n'ako wansi bwe ligaana nga likuba alyongezaayo bwati zanya ne Manuel yalina ensinziiro era olwo bamukolerawe nga Manuel n'agikutulira mu nnaku 2 okumanya olimbaga binika lwaki bwe twayogera ku bantu bali abaliko liwatira muteekamu wateekamu oli yayakataza abantu baliko bayagala nkunyumize besinna bakwogerako wanyumya balibo bali kali kanyumeri wamasibensibe yali emanyi kunyumiza oli musiramu yakuba entenga nenkunyumiza kayuni yakuba omukono mu butto ng'asiika yasumagira kabaddiremu bwe yakubamu yakola atya yali ali atya tayo Magumba kafechi Magumba balisa otumye ku sekulitalewo balisa otumye ku sekulitalewo oyingira mu ofisi ya ijoyo gowa empapula zo file omutumireko kubana yakulaba mutumire lero mugaye ndi wa boss wa vunanyizibwa nnyo ndi wa mpereza gwanga yeka go botumira ko toyongereyo sekulitale mutumireko mutumire kama yindi okufa bantu bokorana ndeko nyamunande tayogedde nnyo nya sigana byo amanyi abantu bano tubakweka waliwo omaye waliwo wotuuka yakogera linnya ly'abaana bo nga bajja kuswala kasonka kweyo levu owaina kwendera tubakumabutiririri kati nawe sekuyitala omukuma butiriri bonna abaana tulina abaana bangi ab'enjawulo banabana buli palishi kati tetumalaga boogera baliyo bali mu kutubegera nguzi weeri bafefeta balyongezaayo alisikidde maaso ati enduulu omusajja nga alina ebitulingire yali Yesu wa mulembe ogwo olwo omusajja yalina ekigere omuntu amudduka ku kyalo kale kati kigeze okuvaawo wooli wano ne wano bwenyi kati kiganye kati wano kyali kitandikirawo ewo kina wano mbadde nja kutulaba awo sero kati simba omukono kiwanike kino kyekigere kya Manuel kyenkuganda olw'omusajja mbadde nsaba wanike ekigere naye ekigere ontumirire ku kasuku be bamu ku bantu bakutera ku sitatasi zaabwe ne bakujubisanga bonyumya emboozi mwami kasuku wamma sinze kyenkugamba nkubulya mazima ono omusajja Manuel yalina ekigere nga maggo tumira ku gravity be bamu ku bantu ababeere ne bagamba nti oyo Gabinika waffe alina emboozi abayibi b'eggwanga bonna otandise okajja ku mulamwa balaza okugoberera ebiboozi byo bitasa oboonoona anga nti mwekube ng'okyali eri waliwo okufaanana ogenda kutekunanga oyo Gabinika ali akubira ddala babokisa naye ng'oli bokisa oyitapye bakimale Gabinika okoze ekyekyo oyakunkuba anakute jido nawe wekanzeemu aneze nekanga nawe ogira woti eriso n'oli kubanga nkuweereza kano wali bokisa gezaamu awo gyabo so nalimu okasikemeza abali mwezi kaga obuuzanga Nasha ajja kuba kasuka mukati watimbuuza zino ala nkuba gwe buladi kyoyoro kimanyi anozofiira wali buuza abamanyi omanyize nagenda okugenda wa gravity bikonde byantwala mulo wali ku gadi wano era babuuza ani ogolese gotwetedde kettu yantwala ani gotwetedde oyo ye Gabinika ono yabeera ngina masuba nti mukulu nampandiikirawo yakola nsobi
nalabanga mwabandikudde mu ggaali ate ne bayisa kubanga gwolwedde nawe kenyino kimanyi twasinganawo ku ggaali tojjukira mu nkuuka ye mukulu yatambadde ofulo nga sinze balimu wali nyine ngamba ha satya ntanza kumutwa tugenda kubakuba nali bwomu okimanyi nali bwomu mwali bangi nani bali betwali nabo mutwe ne bakkira wansi mu bantu muva ku stage bwe jimu mamuzimbye omutwe nze saakuba teyagwamu bantu wakuba teyagwamu bantu ate ero yakuba neddu teyagwamu bantu yamwoce ngumi jimu pasi jimu yali dijja ani yali dijja jimu akwata yes nali eyo yali etasikyagijjukira mwaba asooka okuba maneja waffe maneja Eddie atwalayo program yaffe Eddie atwalayo program yaffe tandika okuyimba neba mwayina effu yoba kiki naye katonda ajja wala labirika mwatukolako effu kyali kikyaffe abaali bali ku stage ne mujja muyimbe tugenda tulina gye tudduka ate era yagala kuyimba ate bulabite ng'ayimba ennyimba ezikolaki zimala namugjayo dropa yali alina okuyimba tutuzunde bagisalayo drop olwagisalayo drop ebulabite yajja bizikumugaga namugamba waagula naye ate era nemmala egyojjayo bimala omuyimbi ng'ali ku stage esi tekyali kiswaza olutalo nno lwali lunene naye ate lwalimu ensobi nnyingi kale bannaye katonda twandibadde bafu bamusinga bannaye mazima ddala metani kisinga yankuba kakati munnaye ebiseera byali tokuba ku ngufu nali nkuba nejjetikondo badda nusisaaga kakati abantu bano bo basubo kuba mumeze ensomesa nimusomesa ogamba ndi musomesa platform eno bamubiri ebyala byonna wonna anti yogera ku platform eno bakubiri ebirala njagala oyawula ebintu ndi musomesa wa wano n'ebweru wabweru nsomesa abantu ku nguzi wano nawo masomesezaawo ndi musomesa mbozi ate gwetya ewedde ate sobola kuggwe jako kamera dindako jjeyo jako kamera gali wangu twamunyumizaako jako kamera ajja kuba wabula toddamu kweyita musomesa kuno kuyita abasomesa abaseka bagenda jako kamera jako jako ewedde